Yes sir. General Katumba Wamala ayogedde ku ngeri gyakubiddwamu kyanaku nnyo nti omukumi we ne muwala we eyabadde yakasomera mu America yakamala emisomo mu America nawe ekyo tasobodde kuba nti akungula amakungula ag'ebitabo bye abazigu bavudde eri ne bamukuba bwe batyo amasasi ne gabatirawo mpola mpola wetugeera Jeno embeera gyalimu yadde nga yewalikiriza naye teyewalikiriza nnyo mpola mpola waliwo essuubi nti asobola okudda engulu. Jeno neyakubiddwa amasasi 4 mu nsonda mu kifuba mpola mpola nagezaako era yagezaako okuba nti yenunula. Kyanaku nnyo nti abazigu obaoliawo abagenze mu maaso n'okukola ettemo lino tebannaba kuba nti obaoliawo bategeerekeka mpola mpola but as you see the circle batandise okuba nti obaoliawo bateekamu akatengo kyali waffe ke yagambye akogezaako okuba nti batugema obaoliawo. President Museveni yansuubira agenda kwogera olunaku lwankya simanyi kyagenda kwogera bulungi but nsuubira nti mulabanga ebbanga lyonna Museveni lyabadde azayogera ku security oba wabaawo agenda okwogera ku security waliwo ebintu ebihappeninga. I don't want to say nti it is always his opposition oba opponent abagezaako kubikola kubanga kino ekintu kigenda mu maaso n'okuba nti kiyitirira mu Uganda. Bwetunulira nti it was around 2020 what bambi omukyala Kagezi yagenda mu maaso n'okubirwa wali ekiwaddule amasasi ku katale nga adda ewali wa pasita Bugembe kakuba kaketta kampola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti akuba amasasi mpola mpola. Tuddamu tulaba Meja General Kigundu naye wali mu kibuga Kampala emasanafu mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi. Bwetunulira Kawesi Kulambiro Kisasi Road yagenda mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi. Musajja mukulu Biriga wali Saidi Zekawento yasobola okuba nti akubwa amasasi ate nga General Muhammad Kirumira wali eri we bayita Bulenga yagenda mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi. Kino ekintu kitajetinza abantu abasinga obulyamu mu poliisi kwogata anembeera nga bweri. Waliwo conspiracy theories zitambula of course tusagala kuba ntuwa because like twagala kufuna information entuufu oli ono tusooke kuba tubeere nti tubawa kyengenda okusaba kyali bange bannayuganda mubeere bakkakkamu tusobole okulaba embeera bwetutwala omanyi nti we bakubira omuntu ow'amaanyi mu ggwanga gwe mwananchi oba toli safe onkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli bampita ntambi Kimusawo Ekibaya Maxud Junior kusama ekitiibwa gwe Munnayuganda yenna ali yampuliriza ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga genda mu maaso n'okuba nti bambi ompa okutuukwo n'ogenda mu maaso n'okuba nti otwesiga. Lubadde olunaku lwaleero ku makya ne tufuna amawulire amabi. Jeno bagenze mu maaso n'okuba nti akubwa amasasi ag'enjawulo yadusibwa mu ddwaliro eryasose ku piki naye wabaddewo entiisa mu kusooka nga bamutwala nga gamba muntwala wa ddwaliro ki. The father was so conscious. Waliwo obutambi obumu obagenda mu maaso n'okuba nti bufuluma obw'omuvubuka amanyikiddwa nga Lumbuye nga agenda mu maaso n'okulabula Jeno ono olwono simanyi information gyagijja of course kyengenda okuquestioninga gavumenti n'omuvubuka nasobole okuba nti atuwa proof information gyazijja eno kubanga unfortunately whatever he talked byonna byappeniz olunaku lwaleero ate omuntu nga bwotyo tomutwala nga mutono kubanga bw'oba osobola okwogera ekintu ekyappeninga then wabawo ensonga lwaki obunkeke bweyongedde mu Uganda. Of course ebintu bingi bitagenda bulungi era security ligenda mu maaso n'okuba nti enywezeba. Nsuubira nti kino nno kijja kuleeta obunkeke mu Uganda. Bw'otunuulira nti batandise ogamba lwaki bakuba lwaki ba central so I think tribalistic politics akomyewo mu Uganda nti bajja kugamba nti lwaki bakubye Baganda bokka. And I'm pretty sure bino bijja kuleeta obuzibu I think mu Uganda. So nolwekyo nsuubira ffenna tuli bannayuganda tulina kuba nti twekuma ffenna omulundi gumu olwono tusobole okuba nti twenunula. Otherwise
obubaka buno bwatandika okujja way back, naye bwe tutabunogera eddagala buyinza okumaliriza nga oba oliawo tuli mu kibambulira. Byebyo Mapitanta Mijimuso.